bulijjo omutugamba ndino His Excellency Robert Kyagulanyi talina bawagizi mu Western Uganda ate nga mu specifying nnyo Mbarara City. Bobi Wine His Excellency Robert Kyagulanyi kingiza kyamukoledde olunaku olw'ejjo ayongedde okubanga aba disapproving wetwogera ssaawa zineno eno video yamazidde kubanga etuuka eri General Muhoozi Kayine Lugawa naye nga leero nagendayo mu ebyo ka video kanambadde sabo kampeleka like nankasotambula katokera obona banjagadde okumanya kwino information nadala bana ba National Unity Platform Team King Saha mu comment section njagala kulaba amaanyi gammwe kubanga buli mukola izo comments nabo baziraba ne beyongera okubeera nga bafuna amanyo nakuholwa leero azibadde ssaawa musanvu ez'ekiro wali eri Mbarara City era gamba nti no City of the Banyankolezi wetwogerera ssaawa zineno King Saha yasobodde kubanga agishatinga down bonna nga bayimba wanakamwanyi nkaliwo kitegeeza ki ebyaddala Uganda is ready for change sigamba nti no the only the central region oba Buganda region oba Busoga region oba Eastern region bebali ready for change wabula kirabika buli omu yakowa wadda kubanga King Saha waba asobola okubanga ayimbisa abanyankole Oluganda ate nga bayimba wanakamwanyi kaliwo kiba kitegeeza ki kiba kireflectinga ekintu kinene ekyasinze okubanga ekikanga government ya Uganda bwetugesa wana sokowulize King Saha nga kyabakola tumale tuyongereyo n'ebyafikigaza okubeera nga bamusiba nga bagalagata musango ku His Excellency Robert Kyagulanyi. Mulowooza ebya King Saha nga tubitadde ku mabali fikigazi bibisi birungi ne Jose Chameleone yavuddeyo namusekirira ekitaalaze ekifaananyi ekirungi eri music industry ya Uganda bwetwogera ssaawa zineno anyongera n'okujjukiza Hajji Abudu walinnya okulombeddwa gubinanga oli n'ebizibu nambeera ebisimbyayo 156 osomukubirako ku WhatsApp nabeera nga kuyamba ate gwe omukyala ali eyo gwonoonya ekyogo wate oyagala kusala weight oyagala kweyerusa ate ng'ono omukazi akozesa organic products zoka Julie Potential namba ile wesembiyayo 331 osomukubira kuoba na inbox ya WhatsApp nabeera nga akuyamba kwezi ensonga sokolize Hajji Abudu byayisawo bali nkuletera ensonga za fake gaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Hajji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako
jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabinika ebibye munnange bibi. Aliyeni skini basooka kuba ye omusajja yamukuba n'awendula poliisi mangu ago. Mujja kuloza ku bubi bw'abo abasajja. Bamala okuba omwana oyo ne bamala ne bawendula poliisi emukwate. Kati abakwasiza fake Gaza muyina okubamanyizaawo. Ebbanga lyamaze nga talina Aliyeni skini babadde bamukwata. Ebbanga lyayawukanye nabo ng'alina Aliyeni skini bakamwegezaamu ndowooza guno gubadde mulundi gwakubiri okumukwata. Ogwasooka bamuwawaabira Aliyeni skini n'amutaasa. Omulundi gunene ogwokubiri gwe bamukutte. Naye fiki Gaza kino kibeere ekyokuyiga gy'oli bw'onaaba ovuddeyo n'olaba obubaka buno. Munnange enkwembi okwefuula kubi ndowooza olaba ebikutuuseeko, but we are sorry for you. Naye ng'abo abantu boolaba babi nnyo, but one day ze nkubulira Katonda ajja bakuba omuggo omunene. Kyova olaba bo tebalifuna ssanyu mu bulamu, naye ate omuggo omunene gujja, ojja kuvaayo bulaadi. Naye nga fiki Gaza ano wavaayo n'ojjonkera Aliyeni n'oyogera bingi, abo bennyini ng'enkwe zaabwe za kusiraanya kyali waffe baagadde okumusibya, baagadde okola n'ekyemmanya Aliyeni ajja lwana kyanaaba asobodde kyonna ajja kikola. Nze kyemumanyika alina one love. Naye ng'enkwe zikwasizza abo basajja mbu bamusanze n'ebijambiya, nalabye mbu ate ne rumu gye yabadde asulamu bannange ennyumba gye yali asulamu ennene oba yavaayo nawulira nti yali ya mukyala, ate mbu bamusanze n'ejjambiya. Waliwo ba ex simanyanga remandizi be basanze ewuwe simanya Following a surge in robbery cases within and outside Katwe Police Division, a targeted operation was conducted at the residence of Jingo Shafik, alias Fik Gaza. The operation resulted in the arrest of 4 suspects, that is Jingo Shafik, Magola Najib, Mutuba David, alias Marvin Gaza, and Ziwa Charles, alias Muzungu. During the operation, exhibits including pangas, military attire, and suspected narcotics were recovered. Notably, the resident of Jingo Shafik, an artist, was found to be harboring some of the city's most wanted criminals. Furthermore, one of the suspects, Ziwa Charles, was discovered to have escaped from custody while facing a murder charge. Sanctioned files are in place against all the suspects arrested during the operation.